So ekyaviri Allah subhanahu wa ta'ala yakitusimira nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanyuse okubeera nti muli mu bungi obufaanana bwe buti nga ddala mu butuufu ensonga eyatuleese mwagitegedde yakubeera nga tuyambagana mu kigambo ky'okuzimba omuzikiti, era nkakasa nti buli omu ekitono n'ekinene kye wazze nakyo ye topiki ya leero. Neebaza abakadde bange Abasalamu TV nga tukulembeddwa mukadde waffe Dr. Kaliisa n'abawalimu ffe bagize abamuwerekeddeko Sheikh Mafu, Sheikh Al-Bukhari n'abalala abatambudde n'omukulu okubeera nti balina endowooza ey'okwekulaakulanya. Nga ffe kennyini bannannyini bitundu ffe tugendye okubyesitulira nga batandise otuteekamu endowooza nti naffe tusobola nga bwe tulaba baganda baffe ab'ensi endala batukwatirako nabo bakuyega abantu baabwe ne bakeesa enkya ng'ekintu kikuze bulungi naffe tukisobola, era y'ensonga etuleese okulaga nti naffe tusobola. Nga sinagenda ku maaso bye njogera, si nze yalibadde omuntu omutuufu okusitula muganda waffe bwe tuba tuvuddeko wano ne tugenda e South Africa eyo tulina batabani baffe be tusangayo ne baleka emirimu gyabwe ku lwaffe olwa da'wa mu South Africa, ne batutembeeta ne batuwerekera ne batutambuza ne tudde eri nga baana bazaale wano wammwe Ejjinja. Nja kumusaba abatoolere ku salaamu naye ajja kujja officially ng'abansingako amayinja bakutte omuzindalo. Muganda wange nsanyuse nnyo okubeera nti tusisinkanye wano ne muzeeyi taata naye nga twaliko naye South Africa, naye nja musaba atole ku salaamu, naye oluvannyuma bajja kubayita ate abanene abansingako batole ku salaamu eri bakadde baabwe baana ba mu kitundu muno. Mukadde wange okusaba otole ku salaamu abantu bakulabe. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ekituufu naffe tuli basanyufu. Badde simenti nsobola omumusangako eno naye bwe tubeera mu South Africa tutula mu motoka, simanyi oba mu Uganda mweziri Sheikh, nze ntuula mu maaso muzeeyi ne bavuga ne bawalabanya abaana ne batulisiivinga mu kitiibwa. Taata wa muganda waffe Adams ninga amulabyeko wano. Alaikum salaam wa rahmatullahi. Oyo bwe tuba tuvuddeko mu nsi eno eyammwe nga tugenzeeko mu nsi ziri ensuubize, bwe tutyo bwe tubeera. Batabani baffe tusanga batulinze mu ssanyu ery'ekika ekyawaggulu, ne tutambula nga bahonalebo, kubanga emmotoka Adams ku luno yabadde omukulu ono anvuga, naye ng'emmotoka gye tuvuga n'aba South Africa batutunuulira naye nga bwe bavuga be baani mashallah. Naye nga alhamdulillah batuteeka mu kitiibwa eky'amaanyi. Tubeebaza abaana baffe okutwanirizanga obudde bwonna nga tuli eyo ne tuwangalira mu kitiibwa nga tuba tulika. Eruyo nga ndumaze waliwo aya mu Qur'ani. Aya eyo etugamba kitundu ku aya ti walakinna akthara nnasi lilhaqqi karihun. Abantu abasinga obungi ekintu n'okyogera nga amazima mu butuufu tebakutunuulira bulungi. Era njagala okubaako kyenjogera ekyamazima oba mu nkyawa
mu nkyawe kuba guno gwe mulundi gwange ogusoose okujjako wano mu masigidi eno naye alhamdulillah tubadde tusaba baganda baffe bategeka emisomo nga gino bwe wabaawo omuntu agenda okwogera mu basajja abeere musajja bonna batunuulira omukafiiri ayogera bwe wabangawo omuntu kati ng'ensonga ebaddewo ya revenue mwe temulaba nti maama muba mu butadde mu buzibu maama okuyimirira mu basajja not only that abadde agenda kujja mimba lyawabeera imaamu nengamba Dr. Kaliisa wano nti ekigambo ekyo nga kiri it looks queer omukyalo okujja emimba lyawali bayimaamu abeere ku message gyatuusa mu jjinja mbadde sikisuubira ne bwe ba topiki y'olunaku kajja kgenda bajja kasalamu abagala empalana eyo empalana etebeereka kyekakasa nti revenue erina abasajja abasobola okuyimirira mu basajja ne basomesa ebintu ebyo bwe mbiwuliriza si bye byetaaga obwongo obungi byebintu ebya bulijjo maama muntu wa kitiibwa nnyo okumuleeta ne muyimiriza mu basajja wakati ekintu ekyo abatesitesi ba tv zaffe bwe tubeera eri mu mikolo emirala naye mu masigidi tukirongoose batulondere nga abasajja abavubuka abasobola okujja mu bavubuka bannaabwe ne balongoosa embeera eyo manyi nti kyenjogedde olulala muyinza obutaddamu kumpita olw'empisa embi naye barakallahu fiikum mwe bakadde baffe nkakasa dokita tukiyinza munyiiza kuba naye tubadde wano nga tukyemulugunya naye nga respectinga bamaama baffe okubeera nti temubaleeta mu basajja wakati bwe bati bakiikirirwe bato baffe baganda baffe message ejja kutuuka barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan okubeera nti temunkyawa mbeegayiridde tubeere nga tusigala kyekimu ekituleese olwaleero baganda bange obudde butono omulamwa tetuzze kusomesa tuzze buli omu kujjukiza munne buvunaanyizibwa bwaffe ffenna nti Allah subhanahu wa ta'ala obulamu bwatuwa tusaana tubwebaze eddiini gye yatuwa gye yayita ekyengera kye subhanallah yagamba alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati yagiyita eddiini ate n'amala ogiyita eddiini n'agiyita ekirala n'agiyita ekyengera eddiini nnyingi naye ekyengera kiri kimu waliwo eddiini gundi naye aya eyo negamba nti ate va ku ddiini wa atmamtu alaykum ni'mati kyengera mu byengera byange ekijjudde ekitaliimu nkeka si kikendeevu mbawadde alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislaama diina aya neyeetoolera ku busiraamu ng'ennyonnyola obusiraamu ng'eraga obukulu bw'obusiraamu ng'era eraga nti gwe ndironda n'enkimuwanga musiraamu weesunangako okuwangala ng'oli musiraamu kubanga oli mu ddiini Allah gye yatusiimira nga choice yaliye wa raditu lakum alislaama diina nze abasiimidde muwangalire emyaka gyammwe 6 emyaka gyammwe 5 4 2 ng'owangalidde ku busiraamu era muyambe nnyo wala tamuutunna illa byonna byali kusubye kayina nekulema okuzimba emmotoka nezikulema okugula abakyala abalungi n'owasa abakyala nga bye baabo naawe wennyini bewewulira nti 35 ku 100 byonna si nsonga naye fubanga nnyo okusaba Allah akuwangaalize kuki ate akutte ng'oli musiraamu wala tamuutunna illa wa antum nalyebasabye Allah tayinza twegayirira naye alagira bulagizi naye katukikkirize nti alinga atwegayirira nti mwalikoze kye musobola ajali egenda okubasanga babaleete ewange nga muli biki temuli basiraamu saba Allah tugende bwe nga tuli basiraamu atuwangalize ku ddiini busiraamu obeere musiraamu nga teweekweka waliyo omuntu alina ensonyi nga bamuyise
agampita Medi tompita musiraamu yenna bajja kugamba ni mujega batusigamu ensigo nti kasitobera n'erinnya nga ddamba Idris ne baliyita wakiri bakuyite Edi at least oberemu olukafiri naye oleke kuba musiraamu mulamba bajja kuyita omujega Muhammad wakiri bakuyite Medi nti Medi ye muntu abeerawo ng'alinamuuko ku busiraamu naye ng'obukafiri bwe businga obungi wayatazzu bihi era awulira bwe muyita Medi at least era kalekaleko eyo nno ffe bwe tukuze bwe tutyo ng'omuntu okuyita erinnya eddamba essiraamu aba akukakkanyiza nnyo mu banno naye omusiraamu omutuufu huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa diini lhaq yaleeta abatume nga batuleetedde obuluŋŋamu obwali butaali mu nsi yonna n'atuleetera n'eddiini entuufu ejjudde ey'amazima liyudhhirahu ala nze bwe mbeera mu bavubuka nga siwulira Qur'ani mpulira obuzibu abavubuka abali mu myaka gyammwe Qur'ani nensomako ekitundu ne mutajjuza naye singa kali ŋŋambye nti okwepiica mwenna sigaruhum wa kabiruhum nisaauhum wa rijaluhum shuyukhuhum wa shiyakh bonna bannange naye noleeta Qur'ani abantu ne basirika gandi kigguse yaki twagale Qur'ani kyekitabo kyammwe Allah yagamba nga yogera mu Qur'ani nagamba wa innahu la dhikrun laka Qur'ani we wali ekitiibwa kyo wali qaumik n'abantu bo wasawfa tusalun mujja kubuuzibwa ku Qur'ani eno adhabu mujiraba namu wasawfa tusalun mujja kubuuzibwa ku Qur'ani naye tugenda kubuuzibwa kibuuzo ki ayo buli lwengisoma ngamba kubagenda kutubuuza ku Qur'ani kiki kye bagenda kutubuuzaako era tugenda kwanukula ki wa innahu la dhikrun lak ekitiibwa kyo kiri awo wali qaumik n'abantu bo wasawfa tusalun mulinde ebibuuzo ku Qur'ani bagenda tubuuzaako ki simanyi kye bagenda kutubuuza naye simanyi kye tugenda kuddamu nga batubuuzizza oli waddembe gwe okuliyetingawo ebibuuzo byo oba balitubuuza kusomamuuko ntusomamu bikula tulabe nsaba Allah aleke kukireetera mu layini eyo kubanga bagandi kale buli omu bikkula omusuhafu nga tetunnayingira jjana otandika okusoma nga bwe wali osoma ku nsi ejjana eribezzeemu ensalika era tugenda kugamba baseeka babayita balaka batugobyeyo bugobi wasawfa tusalun Qur'ani eriko bibuuzo ki simanyi naye eriko general paper buli muyizi agenda mu jjana oteeka ogikola naye kwerinda si buti at least walitegeddemuuko yasiini ng'ogimanyi bwe bagamba buli omu abikkule nga yasiini weeryo okola ki bagaga ntandika yasin masha Allah wasawfa tusalun waliwo ebibuuzo Qur'ani mwe muli ekitiibwa kyaffe era nze Qur'ani eyo subhanallah njewuunya nange nentambuzaako ne Dr. Kaliisa man ana mumanyi gyenva mmwe gyenva teva muntu naye Qur'ani bw'oba nayo owerekera abantu ne bakutuusa mu bantu n'oba muntu n'otulako emimbali mu bantu laisa illa al-Qur'an era ebbanga lye namalako mu mikolo nga nkyali muvubuka era baatuukanga ekiseera ne bagaa nti baseeka muyingire tulye ng'abantu abatali baseeka balinga enjala beetaluma ng'ate baluma okusinga naffe Qur'an etuyingiza mu nnyumba ne twekolera eyo ebinene soda tunywa wa ccupa tetunywa wa buno bu plastic ebifi tunywa tukwata ebitaliimu supu n'ebiri mu supu ate bw'otuuka mu bagagga eno waggulu bakaliisa gye bali gye batutambuliza akabuzi bakasimbawo nga kalamba mulumba kalumbe mu mbiriizi mwe babatemera bufi naye gwe olumba w'oyagala oba okutula lubiriizi oba nsikyaba Qur'ani erimu ebitiibwa mubuuze abawali mu bannange
bajja kutegeeza ni mu Qur'ani mulimu ebitiibwa naye bajja kubabuuza ku kitiibwa mu Qur'ani simanyi bibuuzo birimu basheekha abansingako bajja kubagola ki ensonga etuleese mwagitegedde yakujja tuyambagane nga Allah bwatuga nti wataawanu ala albirri buli awali ekirungi awali omulimu Allah gwayagala banno bakubekubeko muyambagane tokola wekka dekakola wekka ne banno balina obuvunaanyizibwa okukola naawe alamalu aljamaa'i tukolere wamu inna yadallahi maa aljamaa Allah ali wamu n'abali awamu naddala ku mulimu nga mulungi omulimu gw'okuzimba emizikiti era bannange mwe abavubuka abasinga obungi ndaba mukyalina chansi z'obuwangaazi okwawukanako nange era bwe mundaba mulaba nga agenda empapula oredde passport zonna visa tuzirina safari yebulayo naye mwe ndaba mukyalinako wano obutuuze Allah bakyawadde ku buwangazi mugambe ku bataata ne bamaama baleme kuva mu nsi nga ku kataka kaabwe tekuli muzikiti musajja alina ekazi 10 zonna zize ejjako poloti emu abaana mutuule ne taata ne maama mumugambe ejjako poloti emu 15 bagizimbemu omuzikiti muyambe wataawanu kalfamire muyambagane nga famire taata tulina ettaka ika 7 jakaako omuzikiti ako kajjeeko kekake erisigaddewo lyammwe bwe banaaba muttakuwa bajja kugamba eno sadaqatul jariya ya kitaffe abasiraamu basaaliremu tofaayo oba abasiraamu baganda baffe waliwo abalina endowooza nti seeka emizikiti mingi abagisaliramu tebaliiwo endowooza ya kikeerezi wallahi alazimu ensi gyeraga abasiraamu bajja kuba bangi nga tekyali agaba ttaka nga teri agaba ttaka ettaka nga lifuusa akataka ng'ate abasiraamu bangi naye olwaleero yadde abasiraamu batono tusooke tukwate ettaka abasiraamu bajja kusangawo ebifo by'obusiraamu tukwate ebifo ebyo zibeere sadaqatul jariya z'abakitaffe oba musaliramu nga famire n'ababeetooloddewo naye muyambe ku taata oyo bambi muyambe ku maama oyo bambi afune entandikwa gy'agenda nayo zino yiika ezisigaddewo omwenda zammwe idha maata ibnu adama inqataa amalu omwana Adamu bw'afa nga fayiro baziggalawo naye bakulekerawo fayiro etambula fayiro B sadaqatun jariya yo tebagiggala ekyatambula naawe ekuwerekera bano abaakuwerekera okuziika baakomawo buli omu yadde ewuwe naye sadaqatun jariya saddaaka ekyatambula naawe okuggusa we baligikomya abaana wegenda okukoma abaana be bali balimu ekisa ne bategeera nti kino kintu kya taata akifunamu yadde nga yafa bajja kusigala ng'okyakifunamu y'ensonga etuleese oyinza obutasobola kuzimba muzikiti bw'omu naye bw'oba ne banno musobola okuguzimba ng'osaddeyo ensawo ya seminti egi lillah Allah ye tali ngaffe wakafa bina hasibin embala yaffe si ey'obuntu Allah subhanahu wa ta'ala nga buli omu ali wano kuffe oba mu kibuga jjinja kyonna buli omu naddira empeke y'akalo ne tugituuma nejjuza omuzikiti Allah amanyi buli omu empeke gye yataddeyo amanyi n'obuzito bwayo wa kullu sagirin wa kabirin kola ekinene kola ekitono mustatar kiriko awandiika wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur buli kyokola kiina fayiro buli kyokola wa inna alaykum la hafidhin nabateekako bamalayika ababalondoola batulondoolako ki katibin bawandiisi ate Allah yalayira ekkalaamu n'agamba nun wal qalam eyo nun n'agireka nga namba plate y'essuula eyo nun eyo giveeko toginoonyerezaako nnyo UDB etegeeza ki Allah yajerekera n'agamba wal qalami ndayidde ekkalaamu kuba ekkalaamu yegenda okutuwaako obujulizi obusookera ddala nti kintu twakikola oba tetwakikola wama yasturuun ekkalaamu ne beziwandiika
omanye kalaamu weekibula omukazi n'omugyeewo omuntu n'omuzeewuwo naye ng'omanyi nti mukamusajja nga muyita just mu message n'omukazi n'asiriwala nga ggwe n'omwerabize yamuwoowa n'omusigula. Allah yagamba nti ekalaamu ogitunuulira ng'ogiwa ekitiibwa erina beetuuziza we bataalitudde. Kiwali tujja ne Dr. Kaliisa ono tulina we twasuze subhanallah nga kibira mu ndaba eya bulijjo definition kibira naye mu kibira muli ate mwe twasuze mwe muli amayumba. Abaana bakola mu kibira muli amayumba era embuzi bwe kuyitako netambula bwetyo noonye tosobola munno bwabula kumulaba. Nenga nti subhanallah Allah yakola mu nsi nga tuli banjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala bayiwo be yasitula okusinga bannaabwe naye ate mujjana insha Allah tebagenda tusitulira ku kalaamu zaffe certificate zaffe PhD zaffe babula bagenda tusitulira ku nkola y'emirimu gyaffe. Bw'oba waayo lillah towaayo bantu kusiima. Abantu tebasiima abadan. Ne gwekoledde ekirungi gwe waayo ku lwa Allah kusiime. Naawe Allah akulaganyisa nti wala sawfa yu'tika rabbuka naawe bujja kukyakuwa epaka lw'olisiima. Allah ina waatulinze ng'atuwa n'agamba nti inna hadha kana lakum jazaa, nabakozesa emirimu ku nsi obudde obwaleero temukyakola nze agenda okubawa. Inna hadha kana lakum jazaa wakana sa'yukum mashkura. Allah agenda kwebaza omulimu gwe wakola n'ozimba omuzikiti. Bwe tuba tusimba emizikiti gino sooka okulembeze Allah kusiima. Illa ibtighaa wajhi rabbihi al-a'la, noonya Allah akusiime ng'okyayina obudde. Ntera okugamba bannange tebansobi nammwe bagamba nti emyaka gino 10 gye twakalyako 23 12 kino 10 kino kye twakalyako 23 ffenna abali wano mwe tugenda okufiira. Kijja kuba kizibu muffe omuntu okuwandiika endagaano ndi atunda ettaka oba agula n'ateekako ennaku z'omwezi 12 kijja kuba kizibu. Mwenna muli bafu yadde nze mbasooka naye nammwe mugenda kungoberera insha Allah bikum lahikun. Mbalinze ekituufu kiri nti malayika al-maut neeyimirira wali ng'eyagalako omuntu omu abasinga obungi baga Sheikh tafaddal mulaba nze alina ebisaanyizo naye ate malayika al-maut muzibu nnyo ayinza gagwe gwe bantumye. Tolabangayo baana bakuba miyembe nga baagala jengedde naye ng'ebito bye bisinga wansi obuto tebukweyibaaza. Abaana bakuba emiyembe ne bayiwa ebito emikulu ne bagirekerayo paka Allah lwagitonyesa ekiro nga ajali ajo yakiro nga yagiwanika enkonyogo buli bayale kuba mu totokade nti nze mbivuddeko ne balina ajali. Sebo teweeyibaala oyinza okgenda n'onsooka yadde nze nnyengedde naye sebo wa inna insha Allah bikum naffe tujja lwakuba bato. Toyinza kukkiriza nti twalinako naffe twaliko nga mmwe naye eno gye tuli wallahi teri kalungi. Munyiikire okukola nga mukyali baki era kyovuula basabatun yudhilluhum llah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Abasingamu obungi bavubuka. Shaabun da'atuhu imra'a, omwana omuwala yamukuba. Oba okkuba eno ebusoga bakitegeera Seeka Bukhari ajja kyanjuluza kuba musajja yalina olulimi olulimu asir. Omwana omulenzi omuwala yamukuba. Ekitegeeza obulenzi kitegeeza amanyi yakola ki? Dhaatu jamalin, ng'omuwala yali anyirira. Wa mansabin, ng'ate ne kasente weekali. Kansala mulamba n'ennyirira y'abakansala. Omuwala n'asoomooza omwana mulenzi n'amugamba bisimillah
omulenzi ne yeefuula Yusufu alayhi ssalam n'agamba maadha Allah siriwalira muli naye abasinga obungi busoga bagamba nti wulira omusiru. Tusinga kwagala abakazi balungi ate twagala ssente byonna birina naye n'agamba nti bisimillah n'ogamba nti siriwala nnyo. Allah agaye nti olunaku lujja kukya nkuteeke mu ttenti olw'obuzira bw'olaze. Obuzira bw'olaze ogenda mu ttenti ya Allah, obuvubuka obwo bukozesa n'amaanyi. Gwe towulirangako abasajja ejjinja bwe lyagira nga bali mu mpuku. Ezo ze hadisi ezitandikirwako abaana abakalinya emimbali. Ezo ze hadisi ezinyumira abaana abato. Abasajja batambula enkuba n'etonnya bagenda beggama ejjinja ne lijja ne libaggalirayo. Mulimu omusajja yakola ekyobuzira. Yali muvubuka akaana akawala nga naye kamutematema dda yasigaza spare. Naye olunaku lumu n'alaba nga embeera yeeya. Akaana akawala ne kamugamba ittaqillaha. Omwana munezi n'ayambala empale. Ejjinja ne liga nti ekyo kye wakola wanyuwoowe mufulume mugende. Naye kuffe ani ayinza okukikola? Ani ayinza okuggyako kondomu n'agisula ng'anyizerwa Allah bisimillah ngenze? Ani minannas man? Eyo ibaada yajja abasajja mu mpuku. Ate mwenna ndaba muli mu mpuku wano. Buli omu alina empuku ejjinja erimutuulidde. Naye mulimu ki? Ensawo za seminti 10 z'ogenda okuwaayo mulimu. Allah tebamwazika tebamuwola si mwavu. Emirimu gye tukola si gije. Innama hiya a'malukum, gye mukola gyammwe. Uhsiha lakum, egyo gyennyini gye ngenda obbabalako. Faman wajada khairan, alijja ku lunaku lw'enkomerero ewange n'afunayo katiiki falyahmadillahi, yebaze Allah. Waman wajada ghaira dhalik, omuntu alijja ewa Allah nga tebyamutambulira bulungi fala yalumanna illa nafsahu, tabangako gwanenyanenya ki? Baseeka bazze tuzze ffe tuli bagagga ba bigambo, enfuna yaffe mwenna mugimanyi. Oli olumuyita seeka ng'omanya nti ebyo bizibu. Kasaba kuyita seeka, baseeka bannange wano tebaliwo. Oli nogaa nti agenda okuwasa muwala wo sheekh, nogaa inna lillahi wa Allahu akbar, Mungu bwageze. Mwana wange Mungu amugeredde, kale kasaba n'asaala. Oba okimanyi bulungi okujjako omulembe guno kati baseeka bavuga ku mmotoka, basheekh Mafu, basheekh Bukhari. Guno omulembe gutwewuunyisiza. Ne tulaba ku basheekh abaana abato nga bakoze hijja. Ne tulaba ku basheekh nga bavuga pikipiki. Ani yavuddeko ebbalibbali w'ettawuni eno nga bodaboda ekutwalirawo omutwalo. Akakase byenjogera. Sheekh aba sheekh nga ye muntu wa Allah. Yakkiriza aweerezaani. Allahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Allah alonda omusajja naye nokakasa nti gwe walonda mutuufu ng'edduniya yagivaako alinda akhira. Era sheekh waba akusomesa akukakasa bulungi nti ffe abaavu tujja kuyingira ejjana nga abagagga bakyali ku road block emyaka emmeka? 10,000 nga bataka eri. Be bagenda okutugandika ne Haji Jamaada ali wali. Abagagga bagenda okujja. Kati omugagga alina kwefubako nnyo. Mu Qur'ani omwo mulimu aya ez'abagagga n'ez'abaavu mu busiraamu bwaffe. Omusiraamu balina engeri gye bakola ki? Obusiraamu gye bukutunulira. Basahaba abagagga basaddaakanga abaavu ne batuuka ne bakiwulira mu mutima nga kibakosa. Ne bagenda ya Rasulallah, dhahaba ahli duthur, abalina ssente batulese, yusalluna kama nusalli, esola tusaala kyekimu, wayasumuna kama nasum, tusiibanga bo, naye waliwo we batulekedde we twagala obavuganyiza tukole tutya. Bolowooza baali baagala bawe ssente nabo basaddaake? Yagaa nti bwe kiri nti ye basaddaaka mwe temusaddaaka nti ddala. N'abayigiriza n'abagamba nti bwe tumalanga okusaala eswala eya farada mwe mujja kusaddaakira mu ki? Mu bigambo. Bo basaddaakire mu ki? Mu bikolwa. Mujja kusisinkana ku round about yemu. Subhanallah, emirundi ameka? Alhamdulillah, emirundi emeka? Allahu akbar, emirundi emeka?
naye olw'okumanyira bagamba okumanyira kuzaala obutatya n'abaavu mwana wattu nabo beeyisanga bagagga tebakyabyogera ne basiraana emirundi ebiri filfiil walqawl ebikolwa by'abagagga tebabisobola ate n'ebigambo bye baabawa baabivaako bwe kiri oba nedda abaavu bo bakolera mirimu ejjana balina emirimu gyabwe n'abagagga balina egyabwe sheikh mafuno atera tusomesa ebintu bingi ombuulira tetuyita mu budde wangi eoke kale أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا wasomesera kika gatano bagetandika okay kale onkonako حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله naam bakadde bange nga bwe nabagambye nti obudde tuli bangi ate nga butono omulamu omukulu ogwatuleese kujja kukwata ku ssente zaffe Allah subhanahu wa ta'ala tukole ennyumba ze tuzimbe omuzikiti gwa Allah subhanahu wa ta'ala nga naffe kennyini abagenda okuguzimba gujja kuwangaala gunga ffe twava nawo naye nga tusigala tukyafunamu tonyooma ky'olina mu butono bwakyo oba olina 5 oba olina 100 Allah akulaba nti lwe lukujaamu la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha fattaku llaha ma stata'tum mutima gwo kakasa nti Allah bye wali ompadde nange kati ngenda kuwaayo ku njuyo nkuwadde 3 ebisatu bye bagenda okuwandiikako naye ddala mutuufu ku lunaku lw'ekiyama ku lunaku lw'ebisatu ebyo olyejjusa 2 bye wazzaayo singa wawaayo 5 ekituufu kiri nti Qur'ani ffenna tugisoma naye obudde bwe tufuna abantu abangi bwe bati twalyagadde tusome naye embeera netatukkiriza insha Allah kasaba seeka webali baganda baffe tetulina kipya kye tugenda kwogera wadhakir fa inna dhikra tanfa'u lmuminin just kwejjukanya lwe tojjukanya abalina obukkiriza obwannamaddala bakifunamu mbadde mbakubiriza nti aya za Qur'ani bw'oba ozeetegereza fe abaavu baatulagira ku lunaku lw'ejjuma okeere ajja ku ssaawa emu afuna ki fakaannama qaddama badana obanga asaddaasa eki omwavu olina keera ne bakuwandiikako eŋŋamira ne bakuwandiikako ente paka lwe tutuuka ku nkoko ne tuyitawo ne tugenda ku magi
abaavu safu al-awwal ye yammwe safu al-awwal y'abaavu abagagga babagala ddi mu jjuma ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jumu'a fas'aw bo bajja bamaze kwaziina abagagga bajja bamaze kukola ki tobeeranga omwavu nojja n'abagagga fas'aw ila dhikrillah abagagga nga muli bakkiriza bwe muwulira nga ate okwazina kuno okwokubiri kyekikulaga nti bagamba bagagga aya egamba etya fas'aw ila dhikrillah wadharu lbaya kitegeeza muve mu bizinesi omwava ama ne bizinesi eyo aya abalina bizinesi ya jamaa abatalina bizinesi bawaze edda ku ssaawa 5 nga basaddaasa edda n'eŋŋamiya bakwanise mu ligesita y'abawadde ente mu ligesita y'abamagi batula ku mpagi kuli abagagga bali eri balinda fas'aw ila dhikri wadharu lbaya ate ekyomukisa omulungi okumanya obusiraamu buli very systematic si kintu kiri kiti faidha kudiyati salatu abagagga Allah yuganda bali bwe mulyanga imaamu ng'amaze assalamu alaikum wa rahmatullah fantashiru fil ard tebabalinnya bano bamusaddaka ŋŋamiya mufulume mugende munonye wabtagu min fadlillah munonye sikulu z'abaana bano baveeko tugenda kubaddamu khutuba yakusatu bano baswabirina be basoosokkeera ate imaamu baafunya musembere musembere tugule amasanyalaze musembere tugule amazzi bali bajjawuzo bayina kuba bajjira ku budde buke bali bagenda kukola bwe mukole ibaada kuba bajja kujjira zahaba ahli duthuri bajja kujjira mu ssente naye ate oli mwavu ate otudde mu bagagga weebale nnyo bajja kulinnya subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk